obadde ogobera obululu bw'abavubuka kyakuyiga kiki oyinza okujjamu naddala akabavubuka bwe kaba nga akabavubuka kabadde bwe katyo kiki ekijja mu kalulu mwe kemugendamu omuli bakansala omuli ba LC3 chairman oba chairpersons LC5 otekeko obwa ba MP n'akanene kali aka president. Nze kyensobola okwogerako kalulu k'abavubuka at this point abavubuka era nebaza Bobi Wine nti inspirinze nnyo abavubuka ate n'abakubiriza benyigire nnyo mu byobufuzi basobole okufuuka abakulembeze. Weewaawo ekibiina kye kibadde kitandika butandisi ekibiina kya NUP kibadde kitandika butandisi naye kitaddewo aggressiveness esobodde okukankanya n'ebibiina ebikadde bikoze eki olina ensonga gy'obadde oyogerako nti waakiri DP ebadde esalawo nti either negata kwenalem tusobole okunafuya NUP n'okunafuya FDC kati ebibiina ebimu bikitwala nti nebadde bizinesi yaabwe. So NUP yo yajja nga ekigendera kyayo okwekakasa nti bateekawo embeera ey'enjawulo eri abantu abanaasi ba Uganda n'okulaba nti tutambuza eggwanga Uganda mu maaso bo tebannabatunuulira ku kya ssente era abaana abasinga bajja mu bukulembeze fokasi yaabwe yakulaba nti bakwata obukulembeze babeeko ekyenjawulo kyebakola ki kyebateekawo. Kati bino ebibiina ebirala bikirabye nti we are losing relevance. NUP bwegendayo yo mulamwa gwayo omulala okusinziira ku mulamwa waffe gwe tubadde tukola ki gwe tubadde tutambuza kyova olaba abasinga bagenze ne bakizuula nti mu Uganda mubadde temuli mu opposition ate nga opposition nga FDC baddewo DP baddewo anti ngezaako okugamba nti tugambe kale ng'ogyeko FDC kubanga FDC yebadde etwala struggle yegezezaako okuinspiring abasigadde naye biri ebibiina ebisigadde UPC eriruddawa erina ababaka bameka erina abavubuka bameka abakulembeze okitegera ne DP bonna abadde mu coalition n'abakulembeze abatali balambulukufu obalaba nga bakola ki basebengerera kyovola kati essaawa zino bagamba we rather kwatagana n'ono tujjewo ono tusobole okubanga politics tumuzza mu default tumuzzeeyo ku nkola yaffe eri kwe tubadde tukolera ebintu byaffe naye ono azze tagenda tuwakaaganya lwasonga omulamwa gwe gwawukana ku mulamwa ki omulamwa gwakukyuka omulamwa gwankyukakyuka twagala Uganda gitwala ki bali bagisilowingisa ate olusi bamanyi n'ogizzaako emabega kati bali bo bagamba omulamwa gwaffe gwakutwala wa kibala nadde nkugamba nti nze nnyina ensonga 3 kwentambuliza obukulembeze eyokubiri bumu unity okubiriza abantu tusobole okugezaako okubeera obumu ekintu Bobi Wine kyeyatandikawo ekya people power yali ensonga nkulu nnyo ensonga eyo yaleetera abantu kyovula mpulira essanyu okulira Dr. Stella Nyanzi ng'agamba nti ndi FDC however much ndi FDC naye ate nkyali ku musinde gwa people power maanyi gabaki maanyi g'abantu. Yes, FDC it is a party whereby eleta political standards ate negezaako n'okubangula abakulembeze naye si tetulina kwerabira people power omulamu ogwo Bobi Wine bwe yaguleeta gwaleetera ensi yonna okubeera obumu abantu ab'enjawulo batandika otuula ku mmeeza naye ne batandika okuleeta ebirowoozo eby'enjawulo engeri gye tusobola okutwalamu ki Uganda mu maaso. However much naye kyali kimwetaagisa okuteekawo ekintu ekinaasobola okubangula abakulembeze balina okutambula ki okutambula nabo. Kyovulaba essaawa zino NUP etandise okuwandula abantu ab'enjawulo tebawandula nti olw'okubanga tebasobola tebawandula wabula batuka ekiseera kati balina standards z'abantu abeetaaga okujja mu bukulembeze osobola osigala ng'oli wa people power naye nga toze mu bukulembeze bisegera so kati NUP eriwo okutwala abakulembeze mu maaso abakulembeze abanaabazze mu buyinza basobole batwala mu maaso naye ate era sitiru ekyavuga ekintu kyaki kya people power. So kati bajjo bw'aba avuddeyo ne basajja mivule bo baali baagala kubeera mu NUP oba baali baagala kubeera mu people power ate nze sobola baddira mu nsonga zaabwe anti kati awo okubuzibwa buzibu kwakola ki nti NUP yeeriwo okuteekateeka abakulembeze abalina okukulembera eggwanga nga bayita mu ki mu NUP naye ate ensonga ya people power tekola ki tevaawo okyasobola osigala ng'oli mu ki mu people power wadde toli mukulembeze Stella Nyanzi tali mu NUP naye ate nga wa people power okitegeera kiri ekisinde kyabaki bwe obumu bwenjogerako nti nga tetunnaba kulowooza ku kintu kyakyo natusooke tulowooze ku bantu abatulonda
tulowooze n'engeri gye tutwala eggwanga mu maaso. Waliwo ensonga ebadde etambula lwakwanza ebiseera ebisinga sitera kubeera nnyo mu political discussions. Waliwo ensonga ebadde etambula gye badde boogerako eya tribalism biki ebyo bijjawo buzikuyombagana naye Uganda eri ki? Eriemu. Bw'ogenda mu Kenya tosobola kugamba nti ndi Mukiga. Ogamba oli muki? Olina kubeera Munnakenya. Olina kubeera Munnayuganda. Ng'ovudde mu Uganda. Ovudde mu Uganda. Yeah, true. N'ogenda mu America. Obeera Munnayuganda. Obeera Munnayuganda. Tulina fulaga ki? Before nga tetunaba kulowooza ku kintu kya kyonna tulina sooka okulowooza ku ki? Ku Uganda. Kambuuze katono nnyo ku kya Bajjo ne Basajja Mivule. Wabadde shocked okulaba kye baakoze oba bulijjo okirowoozaako nti bayinza okuba balina kye babala? Nze I wasn't shocked because nkyasuubira n'abalala abavaayo. Tekyakutiisiza? Sikyankanze. Era nga Madamu Nyanzi bw'agambye, Dr. Stella bw'agambye nti lwakubanga bambi bali kibaluma ne mulimu ekintu ky'otalina kuwaako nnyo maaso. Gugambye yo Nuupu teyeetaaga muyolerero gwonna. Nuupu eriwo kusengeka abagenda okubeera mu bukulembeze. Ayagala okwegatta ku kigenda maaso osobola okubeera mu people power. Newoba toli muki? Mu Nuupu. Newoba toli mu Nuupu. Osegira bali basobola okubeera abakulembeze ba people ki? People power. People power kyo kitugatta ng'abaki? Ng'abantu tetulina kisuulirira. Yonna gy'oli sigala ng'oli muki? Nga oli. Naye kati waliwo abaatuuka ne balaba nti olwokuba tuli mu people power ate twetaaga tubeere ne mu Nuupu tufune n'obukulembeze. That is greediness. Kangenda ba DJ Jacob. DJ Jacob. Oyagala kadi ya Nuupu. Era oli munna people power. Dr. Stella Nyanzi awadde